kino tukimanye nti obufumbo oluusi omwami yabeera ow'eddiini ng'omukyala oluusi tali nnyo, oluusi omukyala nga ew'eddiini ng'omwami tabiriiko. Kizibu nnyo okusanga abafumba babiri nga bonna bavuganya gye bali naye batera kuba ki batono. Ebiseera ebisinga kubaako akola ki asiŋŋana, ebiseera ebisinga. Naye ebyo byonna byonna Allah bitulaga mu Qur'an, tulage nti ekyo si gwe wakasooka. Omwami wange ali amayirungi, omwami wange akola ki tasaala. Ate Asiya ye we yali eyita Katonda, Firawuna. Asiya wa mujjana bawe Katonda mulamba, kijambiya mutemu musi, buli kimu kyonna buli zambi eddene alikola, naye nga basobola ku kitanda kyekimu ng'ono wa mujjana ono wa mu muliro, bwekyali ku mayirungi gokka. Tuli ffenna era tukuga nti tolina gy'olaga tuula awo. Omwami musabire obulungamu, muyigirize empola, mukoleko ddaawa mpola, oba oliawo Allah n'amulungamya. So siga nti nze obufumbo musazizaamu ngenze, omwami ali amayirungi ate mukambwe muzibu. Ekituufu era buntu ali amayirungi alina kukambuwala kubanga goono n'obwongo. Olid naye tumusabira Allah mulungamye. Yimukako ekiro musabire mu swala ze ez'ekiro, oba oliawo Allah ayinza okukola ki amulungamya. N'abaami abamu omukyala tasaala, ngenda mugoba omukyala tasaala, nze ya Rabbi ndikuyoleke. Kakati Nabi Lut alayhi salaam omukyala owuwe yali akwanira abasajja bwekyali kusola nno nga yazigira abaami. Omwami ayagala kugenda eri mwami munne nti mpa sente nga basasula nga agenda kufunira. Omukyala wa Nabbi mulamba nga gwe mulimo gwe, era ye wa muliro ate bbawe wa mujjana. Fena naye teyamuta, teyakola ki ebintu ng'ebyo Allah bitera mu Qur'ani tulaga nti nekino kisoboka boosaaga ate nabisa ku bannabbi be, nekino kisoboka tekisoose ku ggwe. Era mu bitendo bya bannaddiini oba mwami oba mukyala, Allah agezesa mu bufumbo ne munno gw'olina eka gw'osinga okwagala, mwateka ekigezo ati bw'obeera mwami Allah nassa ekigezo mu mukyala, bw'obeera mukyala Allah ng'akwadde ku ddiini ekigezo akiteeka mu balo. Tasaala ate oluusi anywa ku munywenge, oluusi asuzeeyo mu bbaala. Allah alabye eddala nti onoogumiikiriza eddiini ku mutima kweri. Era mu bitendo by'eddiini by'abannaddiini as-sabru inda fitnati nisa, okugumiikiriza nga Allah aleese ekigezo mu mukyala. Wowe wa halal wamusasula byonna bye baali baagala n'omuteeka ewaka akugoya. Saburu tulina okulabawo saburu awo. Naam, kale no ajja omukyala wabuze ekibuuzo musabire nga bw'okolaga ne bamasheekha abakugu ku nsonga ebayinza okuyambako. Bamasheekha abakugu, njogedde ekigambo abakugu, so si banaga nti paliamenti eryo sabo gundi eyo sheitaani eyo shiriki sabo. Era gamba nti eyo kyakola yo kiba kyovaayo, ate bw'ovaayo yajja okutwala. Awulidde ate ngumi esituke wakati w'oli balujoovu mukadde n'ono mupya. Kale nno bannange ensonga eza kwegendereza, obufumbo si bwangu, si kusaaga. Huquuqu, amaana, mas'uliya, wajibaati. Kasoola oyingira obufumbo bwati, kasoola banga ng'oyingiridde obufumbo bwoti, manya okutta omugwa omunene ogutakutuka n'ogusiba mu nsingo ate ng'olinye kasituulu. Omugwa omunene ogutakutuka guli mu nsingo yo olinye kasituulu, bwe weenyeenya osimatuka kasituulu. Si bwa kusaaga, olina hakki ze zajja okubanja ku kiyama. Kujja kugenda ozizanyiriza nyinemu tajja zibanja ku kiyama ate ojja zisasula. Era wali ku minzaani teri agenda kukutawaanya nga mukyala wo. Ojja kiriyalinga buli kimu byonna byonna bimalirize, omukyala asigale waawo. Sinnamuta alete A, alete B, alete C, alete ng'ate buli kyaleetwe no kikiriyalinga. Naye ng'we osasula ente n'otwala sukaali n'omuceere wasulanga musajja totambula oli ku budget olabe ng'eggwayo, oyo gw'olaba tasaaga agenda kukulwisa nnyo ku minzaani awo. Okujjako abo Allah baali basaasidde ne bamanya huquuqu zaabwe ne hakki zaabwe ze batulinako ne wajibaati obuvunaanyizibwa byonna nituba nga tubitadde mu nkola.